Thirdly, there should be health campaigns. The health campaigns should be intensified. We have a collaboration with the Central Government Ministry of Health. They lend a hand, but it's not enough. Because if we are going to realize social and economic transformation, if we are going to go in the middle income status, then health must be #1 priority. Okay, oweekitiibwa briefly mu Luganda ku nsonga y'okutereeza ebyobulamu. Ebyobulamu byagala okusoosowazibwa era gavumenti tugikoowoola abasawo basasule bulungi bafune amaanyi agajjanjaba abantu bataase obulamu. Ekyokubiri, gavumenti tugikubiriza mu malwaliro eteekemu eddagala n'ebyuma. Gavumenti ezimbye amalwaliro mangi naye obujjanjabi si bizimbe. Obujjanjabi be basawo, obujjanjabi ly'eddagala, obujjanjabi by'ebyuma. Twagala gavumenti erabe nti abasawo basasulwa, ebyuma weebiri, eddagala weeriri. Tusaba gavumenti eyongere nnyo amaanyi nga weefube ku nsonga z'ebyobulamu. Tulina enkolagana ne minisitule y'ebyobulamu ya gavumenti, bayambako naye kitono nnyo. Twogera okubeera abayaddeyaddeko mu byenfuna mu Uganda, naye tetujja kutuukayo ng'ebyobulamu tebifiiriddwako. Naye twebaza abantu bonna abadduse na bonna abatwegasseko mu misinde gino. About Trade Foundation. Mwebale kweza ba Monche Katikkiro. Banafe ba Nivana Water. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tuli buterevu ku BBS terefayina eyaffe. Oweekitiibwa Robert Kawuki tweyanziza nnyo. Mwebale nnyo. Njagala okwebaza ebika byaffe foundation. Esi Wanduwe Kiyimba alemedde ku ndaaye. Ndi naye wano tannakoowa. Oweekitiibwa Robert Wakwesibirwa tannakoowa. Oweekitiibwa Christopher Bwanika tannakoowa. Oweekitiibwa Wale, Siriu agenda.
Shoti ogituwadde naye nga ezikidde nnyo.